Abakulembeze mu disitulikiti y'e Butambala bakedde kulambula enguudo ez'enjawulo okulaba embeera mwe ziri. Ezimu kuzirambuddwa ziri mu kukolebwa ezaakolebwa edda n'ezo ezeetaaga okuddaabiriza. Bano kubaddeko ssentebe wa disitulikiti Hajjati Rashida Nambowa, omubaka omukyala Hajjati Aisha Kabanda, omubaka wa pulezidenti Haji Moses Dumba n'akolanga yinnyini ow'ekiseera Henry Bakyayita. Wakati mu kulambula enguudo ng'oluva e Lugala okudda e Kajjoolo, olwabula Obugobango, Namiryango Ssegabi n'endala, enkuba yolesa ezaakoleddwa obubi nga n'emmotoka ezibadde zibaleese ezimu tuzireseeyo nga zikwamye. Tugezezaako kuziteeka mu mbeera esobola okuyitwamu abantu n'ebidduka. Nga bw'olabye tulambudde enguudo nnya mu magombolola 3 e Budde, tulambuddeyo enguudo 2 eŋŋanda oluguudo lumu ne Mbulo oluguudo lumu. Enguudo ezo nga bw'olabye zonna zaakolebwa ku mutindo ne ziteekebwako ebigoma era abantu kati nga basobola ozikozesa nga tewali buzibu bwonna bwonna. Abawangaalira Butambala bagamba enguudo nnyingi tezinnakolebwa era ziri mu mbeera mbi eziremesa n'abalimi wamu n'abasuubuzi naddala ab'entangawuzi ne kasooli okutuusa ebirime byabwe mu butale obw'enjawulo. Twebaza disitulikiti okutulumira enguudo era tukyasaba obwongerwa kubanga enguudo zikyali mbi. Twebaza disitulikiti era bw'ogenda okulaba okuva e Nakijjo ogenda e Kasansala. Kitundu ky'abalimi naye nga waliwo amakubo ag'amagombolola nga mabi nnyo ddala. Tusaba gavumenti eyongere tukwasizaako n'amakubo ago egatulimira abalimi baffe basobole okuggyayo ebirime byabwe kuba ekitundu kyaffe kitambulira ku bya busuubuzi na byakulima. Ssentebe wa disitulikiti Hajjati Rashida Nambowa ategeezezza nga ssente ezibaweebwa bwe ziri entono ng'akawumbi akaabaweebwa bw'ogattako $1,183 ezaavudde mu Uganda Road Fund ziba tezimala nguudo eziri mu kilomiters ezisoba mu 200 mu disitulikiti y'e Butambala. Ssente zo zikyali ntono eziweebwa naddala ekitongole ky'enguudo okuba nti zitambuza disitulikiti akawumbi akamu ke bagiwa. Kilomita zeyina oluusi ziyinza okuba nga tezikwatisaganya n'amakubo ge balina okukola. Olwekyo twagala okusaba bekikwatako kibongere ku ssente z'enguudo. Fayini akawumbi bakaleeta naye era ogenda okulaba nga enguudo teziweddeeyo ate wayita ekiseera kitono nnyo ebbanga lye bawa amakubo okubanga gaddibwamu okukolera liba ttono. Mu kulambula kuno bazudde nti n'abatuuze basaanye okunenyezebwa olw'okulemesanga abakozi b'enguudo okuyitako mu bibanja byabwe olw'okufuna emyalo egitambuza amazzi ne kikaluba. Ebimu ku bye tuzudde biri nti sometimes bwe tuba tupulaninga okukola enguudo tetuba mindful ku bantu bezigenda okukosa. Tugeze ne muteekawo ebigoma nga biyiwa amazzi mu nnimiro z'abantu. Abantu baba tempted okwagala okujja okuziba ebigoma bo bennyini nga byanjaaza amazzi mu nnimiro zaabwe ate nga tetubasensitizinze. Singa tubasensitizinga asobola ki okukozesa amazzi ago. Amazzi kandi gusobola okuba omukisa omunene naye olw'okuba nga mba temumugambye abagulabanga ekizibu. Twesanze nti mu bitundu ebimu enguudo ezo zaali zigenda okukolebwa abatuuze oba abasangibwa mu bitundu ebyo tebasooka kubuulirwa ki kigenda kukolebwa ku nguudo ezo, engeri y'okuziddaabiriza, buwanvu ki, luva wa kutuuka wa. N'ekirala nti wadde omulimu ogukoleddwa mu bitundu ebimu gubadde gumatiza naye twesanze nti amazzi engeri gye gatambula ku nguudo erudda n'erudda ensalosalo z'amazzi ze zisingidde ddala okuvaako okwononeka kw'enguudo ez'amangu. Omubaka wa pulezidenti alagidde abalimisa okudda mu magombolola okusomesa abantu nti amazzi ga mukoka ge balemesa okuyisa mu bibanja byabwe bwe gatali ga bulabe eri ennimiro zaabwe era babakkirizise okukolagana obulungi n'abakola enguudo zino. Naddala aba extension workers okutegeeza abantu abo nti amazzi agagira aga mukoka agava ku nguudo tegalina bulabe eri birime byabwe. Mu kaseera kano enguudo ezisinga obungi ziri mu mbeera mbi nga bwe kwegattiddwako ebire by'enkuba ebifukumuka ensangi zino ne gujabagira. Sadat Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.